kati kino kye bayita Oluganda. Omanyi Olugwayi? Oluganda pya. Olugenda enjaddumazi. Terudda. Kati oli ne wajja wano amanyirawo ki kati ndi muko mu nnyumba mumpeesi ekitiibwa ate nammwe ne mufuna ekitiibwa. Naye Moses, njagala ojjukira ekintu eki nti wano si waffe. Olwo tulina okufuna ewaffe. Bane mulina kitegeera nti Sezaala yamanya nti omuka alijja n'abeerawo naye yategeka n'atutegekera n'antegekera ng'omuko. N'akutegekera? Leka tanjogeza omusajja Omuganda tayogera Chai mata. Mpaako. Muwogo gye nabawadde tegyaba maze mugende mulya emiwogo. Munnange bwe natuuka mu kyalo jjajja nga baka ew'omusawo gye yantwala kituufu munnange nga ndiko ekizibu. Sawo yankebera bulungi nga kunnamakwekwe kuno kuliko eyanjoola ebigere. Naye n'atugamba bizibu by'abantu byakozeeko ekyange kuyisa mukka mu kisero. Naye n'atuterawo obukwakkulizo. Bukyama. Nga yeetaaga embuzi ennume nga nzirugavu nkunku ate nga terinyirangako. N'enkoko eya lujumba. Naye embuzi onoojawula okyamba eno yali erinyiddeko eno terinyirangako. Leka naawe ekyo kyangu nnyo kiba kitototo bwe kiti. Kati byonna okubitwaliza awamu nga kuliko n'ez'obujjanjabi nansaba £50,000. Nze sirinaawo. Naye ng'anaakola manyi abantu abo mulimu abayaya basinga baffere. Oli ku kyalo kuli kwonna tewali atamumanyi. Akoze ku bizibu by'abantu bingi ebyaffe bijja kuba kuyisa mukka mu kisero. Manyi abantu abo baffere bangi abasinga bayaayi. Oliye ku kyalo kyonna bamumanyi akwata bukwasirwa eyo n'ayera kakikya yenna. Bw'anaaba nga anaakola sente kanzireeta. Kaneeyanziza neeyanzire. Kale ono banange nafuna kirabo kuva wa Katonda. Mungambye nti maama ali bulungi ate kati mwagala kyewaana. Maama abadde atusindise titujje tukugambe nti school fees bakyamutubanja omusasulire. Sigenda kuddamu kubasasulira school fees kubanga maama tayagala mukyala wange ate nga sente zemwetaaga nzikola ne mukyala wange. By the way ate mukyala wange yampa amagezi agazikola. Baba tukwegayiridde bambi tusasulire sente za school fees otuwonye ekyobutasoma tulumanga tukuzi. Mugende maama basasulire sente ezi za fees kuba sente zembadde nga mbasasulira mu fees kati zijjanjaba mukyala wange ng'ate obulwadde obwo maama yennyini yabusindika. Baba bwasikira kitaffe tuwadda mu bigere ebyo kati zino sente zetukusaba tetuzikusaba nga gwe Habibu wabula tulinga bazisaba kitaffe wagwe weetika obuvunaanyizibwa bw'okutulabirira. Ekyobusika nkimanyi era tekyetaaga kukinzijukiza naye nze sigenda kuddamu kubayamba mpaka nga maama alekedde awo okuloga mukyala wange. Hamidu, baba wadde ye musika aganye okutuyamba. Kati tugende ku malaalo ga kitaffe tumugambe nti omusika gwe yatulekera aganye okutuyamba. Kati omuzimu gwa kitaffe Magombe gye guli gujje gwe gunaamanya gunaatuyambamu. Nkomeo. Nkomeo. Tula.
Mama sente nziresi. Kika neyanziza nnyo munange neyanzige. Mukama munange wojja akuddizeewo. Amina. Lwakuba munange nkozeemu ensobi. Nkusabye sente z'obujjanjabi ate ne sikusaba za transport ananzizaayo mu kyalo. Pozi wansabye mmeka? Nakusabye emitwalo 5. Ezo ndeese 6. Eki? Ennyabo. Munange nga neyanziza neyanzige munange nnyini. Munange nnyo. Ennyabo. Mukama akuddizeewo. Amina. Olaga amaanyi. Kino kyokoze tekikoleka mutiitiizi. Anti kyekitegeeza omukwano. Kikoleka musajja ddala. Era mukwano oli bw'abeera nti oli mukwano gwe alina kukubeererawo buli kizibu kyonna ekibeerawo mubi ne mulungi alina kukubeererawo. Weebale kumbeererawo. Kale nnyo. Olaze amaanyi. Halo? Oli ku dduuka? Kati okozeeko ku ssente? Nga mmeka? Weebale kukola. Kakati ky'oba okola, ntera ku ssimu eno ssente emitwalo 5 kati. Onterako ezijjako. Kale. Kiki? TV nga teraga. TV eweddeko yeetaga kusasulira. Sente. Kumu kitundu. Lwaleero nina okulaba ebikonde byange. Pulogulaamu y'ebikonde begenda kujja ng'otandika kunnyumiza byago mu kitundu. Kakati nze siibirabe n'abeeraawo. Leeta ssente tugenda tugisasulira. Wano wensiiba nga neebasa okuva ku makya. We munsasula ssente ndyoke mbawe ssente mugende muteeke ku TV. Kati gompa ssente. Ogumu ekitundu ngubawo wano wensiiba. Ngubawo muteeke ku TV. Kaakati naffe tetulina ssente. Ekiki? Okuva lwe najja wano mutyobodde ekitiibwa kyange ng'omuko. N'ensirika sibanyega nga yadde akagambo n'aka nsirisa busirisa. Kati ate mugaseemu ne ssezaala wange. Kati ate ye taata akoze eki? Taata akoze eki? Anti mulaze teyategekayo yadde ekintu n'ekimu ekivaamu ogumu ekitundu okusobola okuteekebwa ku TV omuko n'alaba TV. Kati nsubwa ebikonde byange kubanga ssezaala teyasobola kutegeka. Kaakati njagala tukole tutya? Genda musale amagezi wansi ne waggulu munoonye ssente muteeke ku TV nze omukondabe ebikonde byange olwaleero saagala bimpiteko. Genda munoonye ssente obugayavu bubajjudde. Omutwalo ogumu n'ekitundu ne gubula temugaa kisazaala nga terina yadde obusobozi obusobola okunoonya ssente ezo yadde okulekawo ebintu n'obatunuulira bassemugayavu bano abatasobola kukola nga ate baagala ebirungi. Genda musale amagezi wansi ne waggulu nze munteereko TV. Mubala bano obugayavu obubajjudde. Mulungi. Wangi taata. Nakamye ne muganda baŋŋambye kye baagala. Baagala kubeera mu kisulo ne mbatwalira kati mu kisulo. Kati nammwe nga bwe mutaagala kubeera wa jjajjammwe, njagala mumbuulire wawe mwagala wonna mbatwaleyo mubeereyo. Taata ffe twagala beera wano. Ewammwe nyewa Wano. mwagala beera wano. Baana bange, ensonga lwaki njagala mubeere wa jjajjammwe. Jjajjammwe akaddiye. Si kirungi kubeera yekka mu nyumba, asobola ofiiramu. Okiraba ne tutategeera mangu. Kaakati mwe bamu timwagala kubeera ne jjajjammwe, mwagala kubeera wano. Kale ngenda baleka wano mubeere wano, nze ngende wa jjajjammwe, nze mba nkuuma jjajjammwe. Taata tutweka wano ffekka. Kati mwagala nkole ki?
wakirika tugende ewa jjajjaffe tubeere. Fena nange mbeereeyo. Fena tubeere wajjajja banna. Lwaki munkalubiriza obulamu baana bange? Taata totuwayiza sifa abakalubiriza obulamu. Ani ankalubiriza? Kakati sinze yekalubiriza obulamu ng'ate byenjagala mukole tumubikola. Taata naffe twagala otukole tubikola. Bannamwe. Genda okulewo. Nasanyusa okukulaba. Bikayo. Bannange. Yabo tule wano. Bikayo. Era ndi mulamu. Era ndi mulamu. Naye kati mwe temulina magezi. Gwe tosobola kukebera n'okozesa obwongo bwo n'okiraba nti omuntu gw'obuuzaako oyo. Kati olwo tulowooze nti nna mumwagala nnyo oba mugezaako kumwegulako alabe nti mumwagala nnyo. Tusaba tusonyiwa baaba. Nakusonyiwa emirundi emiri. Nenkusonyiwa leero n'okiddamu, nenkusonyiwa n'okiddamu, omuntu akusonyiwa emirundi emiri. Bano bakimiki. Bazze tubayambe. Mubayambe bunaaki. Mwe musoke mukebuke muteke ebibadde. Mbu bazze tubayambe nze naawe tubasasulire fees. Habibu ntegedde owagira maama wanzite. Ate ntya. Okimanyi bulungi maama wanduga. Nokkiriza abaana b'okujja wano ne baleeta eddogo olinzite. Amazima ga Katonda mu ggulu kino nkulayirira nga ntya Katonda. Nange mbeekangidde wano sinze mbayisa amazima gennyini. Ekyokunona sukulu fees beekwese mu kyekweke. Baleese eddogo. Kati olw'okuba maama we alaba nga lyaweereza liganya okukola asazeewo abali batikke bulungi. Linzite. Amazima gennyini nsaba kunsonyiwa. Mu kusooka nabadde saakitegedde ne mutwe gwange tekyagzeemu bannange. Saakirowoolezaako ddala omaze kyogerako kati bannange ne ndyoka nkirabira ddala baleese eddogo. Kale kalinzite. Kalinzite Habibu. Nedda bambi. Ati kyoyagala. Si kyenjagala amazima gennyini, si kyenjagala ayita. Nice. Vayo. Kyekikomezaawo nga sikukimi. Nti mwami Mujuni bwe nali ngenda owamba ojja kujja wakonkimu. Kati mbadde ebbanga lyonna nga nkulinzuza ojjonjime gwe n'otajja nange abazadde ne bangamba nkomera. Anti bwe mba sikukimi etegeeza mba sikwetaaga. Anti mwami Mujuni olaba ekitiibwa ky'omukyala yenna buba bufumbo. Era omukyala atali mufumbo taba na kitiibwa. Kati ekiri ku gwe oba onneetaaga oba tonneetaaga. Nze ekinkomezaawo mu bufumbo bwange wano kufuna ekitiibwa kyange ng'omukyala. Obufumbo ng'obukola nani? Naawe mwami Mujuni, nze ndi mukyala mufumbo gy'oli. Nze nkugambe sikwetaaga wano, sikwetaaga era sikwetaagira ddala.
nina obweraliikirivu. Mukyala Habibu kayingidde mu nsonga zaffe, tetukyafunye ssente. Naawe leka kuwaayiriza mukyala wa munno, naye nga kati kulwaki abamugaana otuwa ssente? Kati golooza lwaki batugobedde ebweru? Batugobye basobole okuteesa ng'abafumbo abakolagana. Ate nze nina n'essuubi nti ezo ssente baba Habibu zaadagene tuwa, mukyala we agenda muwa amagezi batongerera. Sha, ekyo tekisoboka. Mpozi nga gw'oloota kiroote. Siroota. Bwerinda ogenda laba bagenda tongera mu ssente. Habibu nze sigenda kulinda maama wo kunzita. Mubeere nga mwakanzika mwakalimmalirako mu bakungu basibe nnyini abanajja okukungubaga akulonderemu omukazi owase weeyagale nga nze ndi eri nvunde envunyu zinkavula. Habibu ebyo sigenda kubirinda kantambule nkufiire. Aida tokikola. Aida nkwegayiridde tokikola. Gwe kagwe mukazi asobola okukola byenjagala Aida. Habibu sikola byoyagala byokka. Wabula musajja gwe nga nkwekuumidde. Habibu nga nkwekuumidde abakazi abaabe batakolera bya baba baabwe. Naye bw'oganya okukiwulira n'okukiraba tokiraba. Nkikujjukiza naye tokiraba. Nkiraba Aida bannange, kati oyagala nkole ntya? Kati okibuuza nze? Okibuuza nze? Hello Martha. Otuuse bulungi? Bw'oba otuuse bulungi kirungi. Kakati Martha bw'oba olina kye weetaaga nga kikwatagana ne ku ssente, onkubira bukubizi kuba ssente zo weezina zikutegekera weeziri zizo. Bangi balina naye tebalina mukisa gukuwa, kyokka nze ngulina. Ekyo nakyo kiba kirabo. Simanyi bwe nnyinza kwebaza ne Mukama yaba akusasula. Mbala bbiri nga mukutte ekkubo nga mutambudde muvudde mu luggya lwange. Yee baba, ssente z'ogambye zibagenda okusindikira ku ssimu nga tozituwadde. Nze nzirire ssente zange mpereze maama atwale mu balogo atandikira awo akyonye mukyala wange. Baba tukwagayiridde tosiza mbalogo zaffe za school fees tuyambe bambi. Gwe nja kusamba. Muve wano mutambule mugende. Genda. Yangwa mugende. Towulira. Kumala ku mirembe simanyi bye mwalese wano. Genda mugende. Ate baaga. Habibu nze maama wange akyanjagala. Ngenda wa maama wange sigenda beera wano mu bintu bino ebyekisirusiru. Maama watuusa n'okutikka baganda b'eddogo n'alitikka batoobo. Habibu nze sigale mu ebyo. Aida tokikola. Tokikola Aida. Kati nawe kiraba. Mu mazima gennyini tolina muntu gw'ogenda kundekera. Nawe tunuulira ennyumba eno yonna. Kati ondekera ani? Nga nawe kennyini okimanyi nti omukisa gwange gulimu. Va mu byemikisa. Sigala wano ne maama wo n'abantu bo ne famire ya Habibu ndeka ngende ewafa. Habibu nze sigenda fiira wano mu byakisirusiru maama wange. Ekyokufa kankubulire nze neetegese okufa n'omuntu. Naye nkwegayidde togenda. Aida bambi togenda. Togenda. Tugende mu nnyumba. Ayi tugenda kundekera ani? Naye Habibu wadde onkasa okusigala nze otantakunzeko maama wa Habibu. Ngenda kukola ekisoboka kyonna. Bambi, please, ngenda kukola ekisoboka kyonna. Habiba, mazima ddala ebbanga lyonna tubadde n'essuubi nga tumanyi nti baba Habibu yagenda otusasula school fees. Naye ate bwe yatugobye bugobi tugenda kukola tutya? Simanyi naye nze kyendaba.
tugende ewaka tunnyonnyole maama baba Habibu kyatukoze alabe ekiddako. Alabe ekiddako ate nga maama yekennyini yatugambye tugiwa ba Habibu atusasuye school fees. Naye anti era tuba tulina omunnyonnyola ki baba Habibu kyatukoze.